Mu kaweefube okutangira okusaasana kw'ekirwadde ki Ebola, Minisitule y'ebyobulamu yavaayo n'ebiragiro eri Amasomero nga gatandika olusoma olwokubiri. Ngana ebintu ebingi ebweru. Tutuuseeko mu masomero ag'enjawulo nga tusanze ebiragiro bino bikwatiddwa nga ku ssomero lya Kingdom Jewelries e Salama ne ku Muyenga High School tusanze ebitabo mu owandiika ebikwogerako nga bye bikwaniriza saako n'ekifo w'onaabira engalo saako n'akuuma akakebera ebbogomo. Omino William akulira essomero lya Kingdom Jewelries agamba nti baakulondoola nnyo abaana baabwe ab'ekisulo. Right at the gate we have the temperature gun, we have the washing facility. Everyone who enters the school is going to be checked, the temperature will be checked and recorded. We are following everything to make sure that our children and the public and the staff at large are safe. We shall continue to monitor our children and to give them the guidelines as directed by the Ministry of Health. Wabula nga bakola ogwabwe ng'abasomesa abazadde basabiddwa okukuuma abaana naddala abatali ba bisulo omuli okuwa buli omu ecupa eyiye mwanywera amazzi baleme kugabana macupa. Keep these children safe. Do not allow the children to move anyhow in public. And the other thing is, I want to encourage every parent to buy a water bottle and at least give to each child so that these children don't share containers. Because here at the school we are regulating them from sharing water bottles. Malinzi Jacobo Stefan amyuka akulira essomero lya Muyenga High School nga yeegatiddwako abakulira amasomero abalala bagamba nti basazeewo okugondera okulungamizibwa kwa gavumenti era mu kaseera kano bagoberera amateeka ga Minisitule y'ebyobulamu okwetangira obulwadde buno nga bakola ebintu ng'okunaaba mu ngalo okuwandiisa abayingira wamu n'ebirala. Twetegese mu ngeri okulaba nti tugobererwa ebiteekeddwawo amateeka agateekeddwawo health wise okwetangira ekirwadde ky'Ebola omuli okunaaba mu ngalo. Seteese bulungi nnyo era nja kukuba omulanga ne bazadde bannange mwenna gye muli eyo muteeketeeka abaana baffe nga mubakumye ku masomero mukumyewo abaana abalamu baleme kusiiga abaana baffe endwadde. Bw'olaba ng'omwana wo alinamu akalwadde konna oba omutwe gumuluma oba akaabako kitu bwe kiti mutwale mangu mu ddwaliro nga tonaamukomyawo ku ssomero. Twataddewo standards tulina obwosokerwa ku gate kkiriza ogoberere amateeka. Asikali agenda kubanga akukebera bulungi nnyo ng'omuzadde temperature twataddewo okukebera temperatures before you enter our school ate oluvannyuma bagenda kubanga bawandiika information y'obulungi ekukwatako. Ab'amasomero bategeezezza nti omuwendo gw'abayizi abazzeemu olwaleero gubadde gukyali wansi ekintu kye bateebereza okuba nga kisibuka ku byanfuna ng'era basabye abazadde okubatuukirira. Turn-up tenabeera y'amaanyi nnyo naye turn-up bajja mpola mpola olwa ebyenfuna nti buli omu mu kujja alina okuba nga alina kyateeseyoko mu nsawo y'essomero. Ati Katonda ng'ali wamu naffe ebintu bigenda kuba bulungi so twasazeewo omujjuzo ku ssomero gukendeere ddala naddala abagenyi abayingira ku ssomero era abaana baffe twaba briefings edda abali ku status zaffe. Nsaba abazadde bannange gye muli tweteeketeeke nga ffe tweteese namwe mweteeketeeke era mu ngeri y'emu ne Ministry of Education etuyambeko okutuwa byonna bye balaba ebyetaagisa. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.